Edith Katende Mufumbiro. Tata de mama abawaiswa Mufumbiro. Abazadde baffe, abaana baffe, abaana b'omugenzi mubaleete bategeke ekimuli abumanyi. As brothers and sisters of Edith Katende Mufumbiro get prepared. Abatabani baffe nabembala bakategeko ekimuli mama waffe. Tubasaasidde nnyo. Brothers and sisters of Edith Katende Mufumbiro mujje. Then after that, brothers and sisters of White Felix Mufumbiro get prepared. Brothers and sisters of Alex Waiswa Mufumbiro mutegeko ekimuli kyammwe. Kati bwe mumala okudemulondemu omu alina ekimuli ky'omusibe Alex Waiswa Mufumbiro kali mu ngeri enjawulo ekyo kijje mu bijiibwa byakyo kikwasa oyo kato waali kato oyo badde mulaba era kato kuye Waiswa bazali olunaku lumu ate bwe mulaba oyinza n'okulowooza nti oli yennyini so bweyaza mu kato ekyo ekimuli kya Alex Waiswa Mufumbiro husband Edith. Tusaba omuko eyatuwa obwakyabasinga bwa Busoga tusaba kutegeko ekimuli akakiikiridde obwakyabasinga bwa Busoga mujje mutegeko ekimuli. Nga tulina kiikiridde obwakyabasinga tulina kusaba acting president, we want to request the acting president of the National Unity Platform, Dr. Lina Zedriga, on behalf of the president, to come and relay as well ku community waffe, ku mukyala wa community waffe Dr. Lina Zedriga. Then after Dr. Lina Zedriga, we shall have the Secretary General of the National Unity Platform, Honorable David Davis Rongoya, ategeko ekimuli kye. Bw'aba amaliriza tujja kufuna omukulembeze waffe mu Parliament, leader of opposition, Honorable Joel Ssemeni, naye ajje ategeko ekimuli. Honorable Joel Ssemeni ng'amaliriza tujja kufuna National Executive Committee wekitiibwa Joel Ssemeni n'omukyala baddeeko ekimuli ku comrade waffe mukyala wa comrade waffe eyatugenzeeko. National Executive Committee eya National Unity Platform
abakulembeze baffe abakakiiko ak'okuntikko mu kibiina tubasaba mujje muteekeko ekimuli omukyala okumuledi waffe. Olukiiko olufuzi olw'ekibiina olw'obukulembeze banyama ne basaba olufu essaawa eno lweluteekako ekimuli. Abasobodde okubaawo kiiko olunene ddala naye abo batukiikiridde ffenna abalala b'ekibiina mu ggwanga erya Uganda. Tusaba erya MP w'ekitundu kino Honorable Rebecca Kawalya ojje oteekeko ekimuli. Kulu Kawalya Rebecca yatusizza mu kitundu kino Lubaga North Constituency ate era baddamu ne bamulangirira ng'omubaka agenda okuddamu okulebera ekitundu kino. Abaka ba Paalamenti abaliko okujja tusaasira mujje omulundi gumu muteekeko ekimuli ekyabaka ba Paalamenti. Obuulira kiyinza okukolamu kyokka abaka ba Paalamenti abakadde muteekeko ekimuli. Bwe bamumaliriza abaka ba Paalamenti abapya nabo bateekeko ekimuli abeegasse ku ttiimu. Abaka ba Paalamenti aba National Unity Platform ku lwa Muganda Voice mu Fumbiro tubasaba mujje muteekeko ekimuli. Mwongeramu ka sipiidi akatono abakereye mujja kwegatta ku bapya. Mukyala Saala Muwonge tusobodde okufuna abalala baddeyo naye baleka mubaliddeko batono balire batono. Ekifaananyi kive mwali Magala Mubalu nakulabye mujje mukisekeko bulungi kibalire kikugale ekimuli kyaffe. Mwebale nnyo abalikafalansi baffe. Famire y'omwami n'omukyala Stephen Kigosi tubasaba mujje muteekeko ekimuli. NUP School of Leadership tusaba mujje muteekeko ekimuli kyammwe kanyamuwera kasipi. NUP School of Leadership wano mujja kusubira musijja kumenya nnyo protocol wemba mukijje wewejjira. NUP School of Leadership beba bateekako ekimuli sobe lyaffe lisomesa abayizi baffe kabuze gye bali kula bali bakyawa ennaku ezo. Honorable Michael Kennedy Ssebalu mukadde waffe tukusaba ojje oteekeko ekimuli. We invite the Honorable Michael Kennedy Ssebalu ajje ateekeko ekimuli.